tujja kutoba nammwe wabayamu kandi ntebirwe baswe ntwisinjiro rukunjiri wefanana nungi nnyo ezze kujjako NRM government. Akabonero kaffe akali official ka Lusaniya ngetu bagambye Lusaniya kano ke kabonera kagenda okubeera ku ballot kumwe abagenda okwesimbirako ku kibiina kino ngazi bwengenda okukyesimbirako nga president waffe bagenda okukyesimbirako. Abantu bonna tusaba mutiikinge Olusaniya luno kubanga lwe lutukuziza lwe luleese n'entalo mu nsi yonna. Abantu bakolerera kulya mu nsi yonna okuva ku Donald Trump okutuuka ku General Museveni kulya kwe kubasumbuwa. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri tulina logo yaffe ya Lusaniya nga lutudde mu Uganda ng'emutulaba wano. Sub-regions zonna ezikola Uganda weeziri wano. Era ffe tulina theory egamba nti buli sub-region eriyeeko. Ffe tetugenda kukola mulimu tetuze kukola mulimu munene mu opposition ya Uganda kuba tubaddemu wabula eno formation energy booster ngabo energy booster ngabwe munywa rockbull ngabwe munywa zine energy boosters red bull yes opposition eri mu kuwenyera baluzize ne focus kati beekuba bokka na bokka fogenda kulaba buli week tugenda kuba tulina activity ffe kuba tulina bye twamanyira okukola tulaga abalala direction tukwate eno muve mu ebyo naye kati otunuli opposition bano bali eno babala bufo bw'MP nze ntwala abiri oli ntwala asatu that scramble for positions emazewo opposition abantu struggle nene bagivaako baze ku bufo bw'MP buli omu struggle ali ku bw'MP bwe. So entalo zoka olaba kadi eri olutalo lwoko lubeera ku kadi y'obw'MP nokagana amaanyi singa gonna twagateeka ku Museveni singa takyali wano ne resources zonna abantu kadi ano yesimbye ku bw'MP bwange tetusobola kutambula nga struggle tumaze ogisalamu obufiififi. Abasajja ba Museveni abo wadde tetubaagala we basalawo genda mu nsiko beerekeza Rakizale yenna ffe tugenda mugenda kola kitugenda okukola tetujja kukola byamaanyi nnyo naye namwe mujjakkiriza nti obusajja bukozi. Omanyidwa nnyo kubanga oli musajja mpanfe wa Dr. Besigye. Yes. Era abantu beewuna kirogatte ku PFF. The Dr. Besigye twafuna obutakkaanya ku nkwata gye yakwata akavuyo akali mu opposition. President Museveni alina abantu byatuplantinga mu opposition nga abamu batabula opposition naye mwe temubana balaba bo omulimu gwa blackmail biki buli season buli week baba ne kubavuma ono mbega leero ono yalidde ono yakoze eki naye omulimu gwabe kutematema mu opposition. Nagamba Dr. Besigye abantu bakaliremu tubagambeko nti struggle tayinza kutambula bweti. Dr. Besigye yali ow'amaanyi wano ffe tetwali blackmailinga kuba naffe aba DP Kaberu Kyamuzo wa CP yali wano nobody nga tumuleka cause nga naye tuyina formation yeze ku kisaawe kati Dr. Besigye ng'agamba nti mubaleke. Some of us is training yaffe. I'm not an aggressor naye bwennumba nkuddiza fokwewo okugamba tukuba kutama ino nkyusa okuba eyo si training ya munyago. So Besigye there's no contradiction. Nze nasobola kuwagira Besigye nga ndi mu UID nga ali mu reform agenda bwe bakola FDC saamu joininga nze nakola SDP twagenda mu SDP nene nsigala nga ye president wange ate nze bwe nesimba kuba meya ku SDP yeye anteekako omuntu naye ye nze nasigala ye president wange nembeera meya wa SDP nalangirira okwekalakasako oko tuwaka nabeera ne Besigye kati osomesa Besigye mumanyi neera tiwali njawulo only that twagala ffe home eyaffe ekkiririza mu approach endala bwe tuba tulina ekitugatta no problem neera bwatuyita ne mujje for this and we shall go naye ebyatukutte tutya ebyokuŋŋamba nti ono bwankuba oluyi kutama nkyuse lino Bannayuganda bagamba nti ebibiina ebingi ebimerikawo temusobola kuwangula Museveni kati kyetaaga nga CMP, NUP, PFF, DP, FDC mwegatte mufune
ekyo nakyo mukyogeza butamanya. Omuntu okuwangula wa president yeetaaga ebitundu 5 n'akalulu kamu. Buli omu akwate wasobola tumu-stretching. Buli omu akwate wasobola tumu-stretching. Tekisoboka. Ebibiina wano tebifaananya ideology. Waliwo ajja okugamba nze oba mpangula nja kubita ngende mpuge. Omulala gambe nze buli omu alina approach ye. Nkugambye n'ekyanzi gye Katonga approach. Nga bannaffe Katonga bagamba eryana ery'ekyejo bwe linakuvuma lireke tambula butambuzi. Nze munyagwa ngamba si bwe kisobola tetusobola kukola bwe tutyo. Struggle ino okuba mu discipline. Bonvuma nyina okudisciplininga nga sinage. Tugamba tya tulwanyise NRM nga naffe tetulina discipline. Kati nabwo ogamba twegatta ebibiina byonna tulina okukkaanya ebintu bingi. Bwe batubba tukola tutya. Campaign tugenda gikwata tutya. Waliwo okugamba nze njagala Buganda na paati za Busoga nze wenjagala. Ng'ekibiina kyo kyagalaawo. Kati gwona okwagoddako nti mukwate eggwanga. Kyogamba Kabale si Uganda, Kasese si Uganda, Arua si Uganda. Ebibiina tebisobola kukwatagana kubanga ideology tezifaanagana. Wabula ekisoboka tusobola okuteekawo a loose cooperation ne tukkaanya ku njoge message ki ono lwagenda eno nze nkola ki obutakondagana ne tu-stretchinga President Museveni kubanga n'okukaddiwa akaddiye. Ono n'agenda ebundi bujo, ono n'agenda e Busoga, oli n'agenda Arua, ono n'agenda e Soroti. Ne tu-stretchinga President Museveni paka emikono bwe gimufuuyirira n'ate eggwanga. Kati ekizibu kyo ki? What is your problem? Mbadde ndayira wali nga nkola speech ngambye bampadde task says esooka yakubeera party president. Eddako yakubeera presidential flag bearer. Si bwe ngambye? Ate katwaki ombuza that question. Kati ngenda gwe kawunga ssebo kale. Ngenda gwe kawunga. Ngenda kufumba chapati. No, that's it. I'm with the next presidential flag bearer of this party. Neera mu wiki ng'emu bbiri tugenda kwattalaga gwanga. Ebibiina ebirako nabyo tebiirabe nga mmwe abavuddeyo kubanga mubalwanyisa naddala mu kaseera kano ak'okubeera nga tugenda yes. That is also a doctrine of naivety. Kankuwa ekyokulabirako. Dr. Besigye bwe yajja taking over from Ssemwogerere ne Haji Ssebaggala. Bobi Wine bwe yajja yasangawo Besigye naye bamugula kulwanyisa Besigye. Pati endala tuzirabye zibadde zijjawo zitondwawo naye okweyuzayuzanga kungi. Ogenda kukola ki gwe nga pate president okulaba nga okuuma ekibiina kino nga temuli kweyuza? That is a beautiful one. Nze kisooka sirina kwegulumiza. Tukiragidde mu speeches. President asoose n'ayogera ate abalala abakulembeze nabo ne bakola ki? Olabye n'okulayira kwaffe kubadde kutabike. Ffe wano tetulina olukungukungu olwo lwakuzimba kukola ki tebijja kukola ewaffe. We are common men. Olabye nakyo ekijulo kyawe bwe tukiridde. Olabyewo ensonda ya president ensonda ya president yiri gye bamujuza ennyama. N'ennyama egini bigirwa agindiddeko n'agimala. Gundu senior we n'agimala. Nga talinamu nakatya nti ono president kamuleke. So common man nga bw'olabye bye tubadde demonstrating akulaga nti ffe tuli tetulina wano mu opposition. Bino olaba nga pate president w'ekibiina ky'opposition ng'avimba manya oluusi alina ekizibu. Mu opposition tolina ky'olina. Ffenna tulinga basiba ababa mu kkomera gwe pate president obanga katikkiro. Naye batuuka okuggalawo mwenna babagalira olu. Kati bw'olaba president avimba omanya bambi byalimu tabitegeera. RP w'ekkomera ovimba biki. Nga osajjaga mwena muyingire. You get the point? Ekiri mu opposition kirwadde. Abantu balowooza baatuuka. Abeera pate president w'ekibiina ng'omulaba yenna erinnya ettaka talinywerako yenna n'okugamba ono bambi musajja wattu ng'amanyi yatuuka yabimala. Ffe ebyo tubirabye. Nze let me tell you my sister nabeera meya w'ekampi ku myaka 29. Nakyo ogenda kunsomesa teri kinkyamuukiriza kiriwa. Ate nze kankunnyonnyole singa nayagala okubeera mu parliament nandikoze enkwe n'embeeramu. Singa sayina principles singa ndi member wa parliament. I had the money, yali so compromising anybody. Nani so kola ekintu kyonna n'embeera mu parliament. Naye nze wano situndawo. Nyina okuyingira ekintu nga nkikiriza. Number 2. Sibeera nk'omugagga nnyo naye sirina kye sirabye. Tolina ky'ojja kunnyumiza. Tewali bitu kyamuukiza ffe bino tubibaddemu. That's why life n'okulayira kwaffe tukutabudde. Kukulaga nti wano ranks kyenkana there's no difference. Ffe Common Man's Party
ekisooka mu HCB tugenda kutalaga eggwanga etteeka litugamba okutegeezaako poliisi si kugisaba ate ffe ebyemisana tubirya n'abantu ba bulijjo emmere etuwoomera ya mu butale ate ng'eri ku lusiniya so common man's party egenda kuba n'abantu ba bulijjo tusalawo nti kyamisana tukirya mu wino gwe toyinza kutulagira ngende mukiri ku Serena. You get the point? For no politics fe tumanyi kyokkola. We know what to do nera mugenda kufuna omulimu gwe mutafunanga mwe bannamawulire gumbadde muludde okufuna ekyokola tukimanyi. Olaba tukabira mubikire oli muganda ono si muganda ne balubana babaganda bakugambye kakati mbaddiramu omuntu ng'ogyeko wini byanyima oba baganda ba Besigye omuntu ayagala okusomesa munyagwa Besigye obaako ekyamu oba iba n'ekizibu natandika okwagira Besigye nga ndi mu DP ye nga wa reform agenda nze okujoininga Besigye nava wa Haji Ssebaggala nga tuli ba DP Haji ng'empapula ze zeevedde ne tujoininga Besigye nenze sayingira reform agenda ne Besigye ne bwe yagenda mu exile barabone okwirusa abajoininga ba reform agenda nagaana ne bakola FDC nagiyingiramu twakola SDP ne Besigye nasiganga ye president wange ate ne nesimba kuwa meya kadi SDP Kamuli Dr. Besigye nansimbako n'omuntu owa FDC neze saamukyawa bwe nawangula wa meya wokoto wako omujjukira nali ni kamanda number 1 nga Besigye wa FDC ndi wa SDP kiri bwekipya twaliwo mu FDC ne batufuutula naye ne tugenda Katonga nga wazeewo kyembagambi wali kyoyinza okuyita political phantasmagoria yakavuyo mu byobufuzi nga buli omu atomera munne tulina mu opposition ba newcomers batomera buli omu tebalina direction ne mugamba bano tubakwate tutya abaleke twogere nabo baleke twogere na kamanda wacho na munumba ku CBS bali bamusi mwana yo wa bino tuna twogere ne mwana yo noyogera nani abakulu bano nga balala ziri mugamba nze nkulese kubanze munyaga training yange tabakuma kutama limu n'enkyusa ddala I'm not an aggressor munkwate bulungi naye tokuba kutama lino n'enkyusa lino ekyo tekiriyo neranze abantu opposition abali abagala okulwana mbasekerya sinanze gwe nwana naye analwana tujja kulwana tewali question yayagala n'enkyatandike tewaliwo bizibuzibu I'm ready nete tuli ba aggressors tugamba ekize mu opposition mwete munakimanyi President Museveni yagenda n'akwata obukunkumuka babuyita batya mu luzungu what? Yes. Nabukafukira ebiina by'obufuzi obusente bawudde bagabana kati kiri mu opposition buli omu alwana funfuna ababaka sente zange zikole ki zengere ko tebakyali mubiri bya struggle nene abantu babivaako kati buli balaba ekibiina ekivuddeyo gwe tebakola ngazi okulwanyisa Museveni balanga gwe nawaza okufuna ku babaka sente zaabwe zikendeere kikiri wano nze Besigye ndi naye bw'anaaba ne project ne walo bittakanye nze tebankuba kutama luyi n'enkyusa ttama ddala wacha lwaki njagadde okubeera wano we naabeera Katonga ne bankubeta ne kasuka mizairu abo Katonga bajja kugamba olaba otukubya mizairuzi kati ze kambeere mu Common Man's Party ye yaffe birikiriya mizairuzi ntegeke ziringa za Iran go kasita olumba nga zitandika okuyiikira gwomanyi weyagalira olutalo tuluzikirize otulizikiriza oyagala lugende mu maaso nga lugenda mu maaso nebine byokugamba fe tubadde mu opposition emyaka 25 gwe mwana yakava mu NRM n'ofuna ticket jo ojonsomese butugenda okulwanyisa Museveni nalabye muganda Honorable Sekabira twali ku TV mwagezaako okusomesa munyagwa nga bwe tunalwanyisa Museveni Sekabira yamala katukamyufu ke NRM n'abuukira nupu n'emwa ticket kati asomesa nze nti jangu Museveni tuyina nenda muleke kutumanyira nammwe si kituufu nti nyina obuzibu bwe buli mbadde sikuwulidde bulungi obuzibu bwe buli ne nupu leka naawe bunene we buli ekizibu kyenyina ne nupu kiri kimu nupu eremeddwa okutegeera kyoyita political bearing mashini gani ogiyina erimu amasasi gwe mundu yaffe enene gye twesiga naye okuba omulaba amasasi 3 ate n'okyusa n'otunuza mbabo n'okuba amasasi 8 kati oba otubuzaabuza tulina okutekinga kava nga Museveni atuyiga ate ne nupu ekutunuzeemu omudumo wetekinga kava kamanda abaako ekyamu obwebuzibu bwenyina ne nupu political bearing ebasumbuwa obutamanya nti amasasi nga kubewa
yes nosanga batadde ku project nupo eyo yali efunye omukisa gwe tafunanga kubanga one yafuna obwagizi wayo nga bo buli mu Buganda awali government tunga bwavuuka naye bayina ebintu eba distracting anononya ne lwaki ba distracting naawe amakulu ndega kubula waliwo season gye bavuganya alien skin manye kwacho festival tejja kubaawo nonyesha okiyambira government okugijjako e project negwa bebe kulu ne bamutandika bebe kulu towazi mbaga yo yali yakisambi kya mbuzi ebyo bigenda okuyamba okujja ku government ne bikusobera lwagira Katikkiro Ssekabaka kati bano kati tosobola kubanga oli nakyemalira President Museveni yakwagala mbiboozi ebyo bawulira nti ofudde ono project ye dictator je kusanyuka busanyusi nti good kati ye President Museveni kyakolanga kuba alien skin nabo sente oba kubateeka mu muliro namwe mbavume olutalo ne lusajjuka political bearing ebasumbuwa amasasi bagalina emundu z'amaanyi naye singa baali bamanyi okuziteeka mu direction entuufu singa tuli wala inza Munyagwa okwegatta kunupunga lwaki ate nga mbegatirako ki kyogamba teeka nti nyina nawe tubere serious Museveni tayisobola kuteesa n'opposition ng'agibalamu amagezi Museveni tanatuka kuleva ebalamu opposition magezi kati kankubuuze nga gwe Museveni ku opposition ya Uganda embeeramu eri kati nga balwanagana bokka na bokka ki ekikukwaliza okuteesa nabo bonyini eri mukwesaanyaawo oli mufo ky'okulumba jati eyamukubye emigo oli ali ku Munyagwa ku TikTok Munyagwa wayomba ne muzaata Munyagwa akola bino kati Munyagwa kale nze ne bonzita nenfa government evuddewo obwongo buli mu omitwe giri mu opposition President Museveni tayina na aji yetaaga kuteesa naawe ng'ateesa naawe kuki kiki oyinambo muli mu kwemalawo why balalu nabo amanyi nayo omanyi politics bambi simanya abantu wacho batebayiga President Museveni akole government y'ekintabuli ng'akuwe omanyi government y'ekintabuli bagikola n'akyemalira omutadde mu nsonda ng'omunyigiriza kati mbulira omunyigiriza muki alikaga sebo mpanise tugabana obuyinza kubanga yandibadde approach nti weba government y'ekintabuli ekola nga naye mugenda gabana ebyaddala government y'ekintabuli bagabana ba minister mbateeka wano ne mukola ono waffe ne mudda mu bakamanda b'amagye ne mudda mu Air Force ne mudda Museveni agenda gabana naawe ebyo mb'omukoze eki ayagezaako ono yali Besigye nga yamuteekateeka ku bunkenke naye naatulabiriza namukwata namukubeeruzira n'asirika nagakati mwemba mazi bano abasigadde mediocres vumono osanga oli kati waliwo ebibiina kati jja kuli ebibiina tetukoze omukolo wano which number Munyagwa mwena abafuuti soja mugyeyo amasimu muvume kati how can you imagine ogamba nti Munyagwa ye project kati tola nti abantu baffe baliko ekizibu yes naye nga tweffe nnyini tuyambye President Museveni okuddamu okwetereeza naye singa twalikakulage Besigye bwe yali ow'amaanyi waliwo DP waliwo UPC waliwo Ken Lukyamuz owa CP nga ali ogwo walabako nga Besigye amulumba tetwaddanga mu ebyo neera bwe tujja twagende Butambala ne tujjamu FDC ne tuwagira Kivumbi wa DP Katonda yayisiza ku Besigye Kivumbi okubeeremu Kivumbi yandifudde nga tabadde na weero C1 Muwanga Kivumbi yali talina constituency gyasobola agenda n'awangula n'agijjayo yadduka kira n'agenda e Butambala n'atuka ng'omwana wa FDC amusinga amaanyi n'ajja Katonga omwana ne tumuyita Katonga Besigye n'ajjamu omwana n'endaba ezziga ly'omusajja omwana ng'akaaba amaziga Besigye n'antuma ensambya ku toto ne tujjayo 28 million ne tuzuwa omwana Besigye n'akozesa ekimotoka kye kye yali akozesa mu kampeyini 2011 n'alagira bakikole wa Kiseka ne bateekako ebyuma kye kima amazzi mu Kivumbi kyakimisa amazzi mu constituency ne kaakati kyasigalayo Besigye ne Haji Obedi ne bakampinga e Butambala for 3 weeks mpaka lwe bajja nga Kivumbi MP naye nga baleeta MP wa DP abamuleeta be FDC what happened because ba Besigye baali tebatunuulira bufo bwammwe obwo nti ndeetebe MP bangi nfune ssente bo baali ku struggle ya ggwanga naye nga gwe baleeta ne ssente ze zigenda kuliibwa mawu oba point ogitegeera tamutaddeko na pressure nsooka okyuka obeere wa FDC Besigye yakolagana ne Balukwago nga ba DP oba point ogitegeera kakati abantu bannabyabufuzi abatunuulira eggwanga baggwawo ye sanite gye twagala okuzza
Neera ffe mugenda kutulaba bagendako batuvuma nga mulaba tulimbira naye bwe tunalaba nga bawuganya nnyo nga tukyusa muntu bakubamu ennaku nga 2 oba saasaana nga tudde tulwana kubanga kuba tukusobola nze munyagwa nzito w'amagye emitwalo 3 neera gwe olumba omanyi mwana wange buli sub-region ekole ki eriyeko kubanga bannaye akapeeya kali mu Busoga kalinga akalogo obuloge naye nga gavumenti weeri Busoga tesobola kutuuka ku lusaniya lwa Uganda tesobola kutuuka kati General Museveni kyabadde ng'akola alondobayo muntu omu n'agabu yajja kubeera ejenti wange n'amusikayo najja n'amuwa ofiisi ekifaananyi kiraga nti eri yonna kiri kiriya mujje mu Busoga mulabe akapeeya akagenda mu maaso kali kennyini akaliko neki akaliko n'obusammuka so tusaba kati emphasizing nga Secretary General muwagire ekintu kino temwebuzaabuza ekintu kino kikulembeddwa abalwanyi namige bemumanyi obulungi General Munyagwa is a proven fighter. General Bigirwa Moses, I am a proven fighter. Mbadde mu makomera emirundi 44 wadde nga sinaweza myaka 44 bintu bingi byemfiiriddwa olw'olutalo project zonna zentandise ate zibeera z'amaanyi tutandise political projects nyingi nnyo ne zikwata newankubadde nga zimala ne ziyiika naye eno tegenda kuyiika kubanga ate signature nzaagirina n'ezitamu ekyo kikulu nnyo n'olw'ensonga eyo mujje tutambuze ekintu kino tulina omusajja ono agenda kola ng'omwogezi waffe mu kiseera kino ate nga atukiikirira okuva eri musajja munamateeka kanso tumwine musajja munamateeka mugundivu mu kibuga wano ebitabo abisomye n'abimalayo so abaweesana temutya nti abayayi babimaginze okuva e Busoga ne Buganda baagala tujjako chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda waffe ava Kamwenge muzeyi gwe mulabye wano ng'ayogera oluzungu professor yes so western temutya nti General Museveni bw'avaako mugenda kuviiramu awo akwai komandi kwemuli ku lusaniya mugenda kutuuka tugume tugume jangu tulwanire olusaniya luno nga maliriza abantu bonna abadde bagezaako okutublackmailinga endowooza batandikidde ku tooni mbi kubanga fe abamu ensonga lwaki ndi General Bigirwa Moses lwa nsonga nti ndi mulwanyi kizibu nnyo okuleeta olutalo kale olw'ebyobufuzi ye oba oleese kyakulwanyisa ki olaba twakubagana ne General Museveni ne tukubagana n'abasajja be nga ba General Kale Kayihura paka lwe baafuluma gavumenti ne tukubagana ne Tunyefunza n'afuluma ne tukubagana ne Ndombo Mayombo yo yafa na bufi n'atulekawo ku nsi kuno mbabazi kati talina na moroka emuggulira kubo nange musinga efujjo ku kkubo kati temwina kye mutugamba temugezaako okutandikira mu kutiisatiisa kubanga tujja kwasa ebyama ekyo nga nkimaze tugenda bayita abakungu ab'amawulire nga tugulawo ekitebe era nga tulonkinga mutongole executive yaffe eriko abantu 43 leero tulayizaako abantu 14 as an interim government tugenda kubayita tujjuze ebifo byonna gavumenti ejjule mujje ababonaabona eyo mujje gavumenti ogiraba ekyaliko ebifo bingi olusaniya tetunaba kukola ki kujjula mujje tusobole okukola ki abantu nga bakabye mu byobufuzi bya wano nosanga omusajja nakugamba muganda wange Bigirwa mwe mututaase eyo mwogerako kino nakiri naye batunyigiriza nga talina bwogerero naye nga looya mulamba so ekyo bwekyo bwe kiri ekisemberayo ddala tugenda kufuna ekyemisana mu nkola yaffe yennyini gye tulonkinza olwaleero tugenda kuliira ku lusaniya mutegeere kye twogerako muve mu by'omuzannyo tebalaba mbagambye mu isole w'ebyobufuzi bya Uganda tewabeerangawo kabonero kakola makulu nga kano ke tugenda okuliirako tugenda tuula abantu 6 Piraawo asooka akole ki atuyitemu
n'ebiyungula by'ennyama. Amateeka agenda okufuga olusaniya luno, tokkirizibwa kunyeenya mmeeza ebiriko bikole ki? Tokkirizibwa kunyeenya mmeeza. Ekyokubiri, tokkirizibwa kukyusa. Nga General Museveni bwazenga atukola olusaniya lwa Uganda, alaba mu Western ebyokulya biweddeyo n'akyusa. Abo mu Eastern tuba tunatera okutuuka n'akyusa. Enkola eyo tetugenda gikola ki? Tetugenda gikkiriza. N'olw'ensonga eyo akoze ku ffumbiro yanguwako, ndowooza high command ejja kutuula awo edemonstrating kye twogerako, this communal kind of arrangement gye twakulirako, omupunga gwo gusooke gutambule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abavudde okumpi n'ewala, tugenda kuddamu tubayite. Abamawulire muteekwa okukavaringa, nammwe temukkirizibwa kuvaano nga temulidde ku lusaniya. CMP, united we stand. United we stand. President, negeri jakwata bwechi batuwano. Negeri janyiga akantu wano. CMP, united we stand. CMP, united we stand. The common man party. Secretary General akwata bwechi yungula nga kiri maaso ge. Amawulire gasabye ffenna tukwatemu omulundi gumu, soke tuddemu tukwatemu omulundi gumu, ffenna engalo zaffe zikwate ku lusaniya. 1, 2, 3 tukwateko. CMP! The Common Man's Party, united we stand. Hello! The